kansooke okulamusaako gwe wenna mpuliriza wano ku Uganda at large. Bwe mikwesese sikubuzeeyo gye ndi nnyo. Waliwo yabadde ambuuza nti Uganda at large totalya mimondi ne miwogo? Obadde ki? Tugiryamu buli ngeri yonna, mikalirire oba mitokoseeko butokosa oba misaanike gya muwumbo gyonna. Era ne vakedo newankubadde nga kati taliiko naye nkugambye anaatera okubeera ng'amulisa ate era tabula newalala tumimpotinga netumuleeta mu mikwesese. Zigoma kyaffe olunaku olwaleero bwetyo muganda wange tunuddeko mu bugagga. Jjukira waliwo omwami omu gwe bayita Obushobozi, bano nga bambala byeru era ono nga bw'otunuulira ennyambala ya Gen. Museveni efaanaganako n'ey'Obusobozi. Naye nange Museveni si ye yekka ayambala ebintu bino ebyeru, era nga abagagga bangi wano e Kampala bambala nnyo ebyeru, tubalaba nnyo mu byeru. Kakati awo ne tubeera nga twebuuza tebaba nga baatuleka ng'obugagga buli mu ngoye enjeru. Obugagga kubanga tulaba Hamu Sudiru Museveni Kirumira bano bazettanira nnyo, era waliwo atunnyonnyola nti oba oli awo waliwo akakwate wakati w'ebyeru n'obulogo. Olaba abasajja tebava mu byeru. Kakati munnange kibeera kizibu nnyo omuntu okufuna ssente ezitta omuntu nga azifunye lwakikisakisa oba kakisakisa. Olaba ne bw'obeera munnange ozironze bulonzi oba nga ozikubye ku muyindi, abawanuuza bagamba nti wabeerawo amaanyi ag'enjawulo agabeerawo mu nsi muno. Tuwangaala n'abantu abalina ebintu ebyewuunyisa bye bakkiririzaamu era nga okugimuggyako munnange osiitaana nnyo okugeza abamu bakkiriza nti emikisa gyabwe giri mu myezi abasinga kye bayita zodiac oba horoscopes, era nga ofunayo omwezi gulaba nti gulimu emikisa gwakikkiririzaamu n'okola nnyo okulaba nga otuukiriza ekigendererwa kyo. Abalala bayita mu bifaananyi, abandi okwambala obukomo, n'abalala munnange okukozesa amaanyi ag'obutonde. Abalala bambala engoye wabula nga za langi emu. Omwo munnange mbu nga mwe mubeera eddogo lyabwe. Gwe n'olaba omusajja oba omukazi nga takyusa ngoye balamu, takyusa lugoye lwa langi eyo gy'aba yalonda, nga munnange yamanyi ekyama ekirulimu. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa asangibwa ku Lwejjinja wali e Bulumagi, gw'alina ebizibu oba embeera yonna ekusobyeko, tuukirira Haji Haruna mukubireeko ku ssimu ze eziri awo. Naawe ayagala airport taxi naddala abava ebweru abagenda ku airport mu budde. Naawe era alina eŋŋendo ez'enjawulo wano mu Kampala oba mu ggwanga lyattu Uganda, kuba ku ssimu 07406553 07406553 okubira omukulu Mukisa ye muntu yekka munnange omwesimbu gwe tulinawo. Kakati munnange tuzzeeyo ku mbeera yaffe ey'abagagga be tulaba. Gen. Museveni gekyoba omanya nti mugagga muvundu, guyinza okugamba ye atuyogera ku bagagga, ate Museveni yatugamba afuna miliyoni 3 n'agabanyagabanyaamu wano. Muganda bwange yagamba nti ye already ne famire ye bagagga wala dda, kati baagala naffe olwo
batujjukire oba batujjukira oba bakyatulinzirinze ku katono naffe batugiriregireko tugaggawalemuko naye nga bo bagagga bavundu abantu abo. Munnange era Gen. Museveni yeeyogerako nti I'm rich. Munnange ng'akyewaana nti mugagga muvundu tunoonya twalabawo obusobozi wano naye ate munnange amawulire galaga nti waliwo omusambwa ogw'e Nigeria omuzibu ennyo ogutiisa era nga abagusamirira bano babeera bambadde byeru. Munnange mu ggwanga lye erya Nigeria tukuwa kyakulabirako. Mu ggwanga erya Nigeria so kugambye nti gye balaga naye okugeza mu ggwanga erya Nigeria abantu abakkiririza mu musambwa ogw'omu mazzi oguyitibwa money water munnange bagusinza bambadde ebyambalo ebyeru oba ebimyufu nga ebyeru babikozesa nga akabonero ak'okufa. Obulungi obusukkulumye, obutonzi, obulamu obupya, ensi y'emyoyo, amazzi n'obugagga ate langi emyufu neekozesebwa nga akabonero ak'okufa, okusaanawo, ebbugumu, amaanyi n'ebirala. Mu nsi yonna langi enjeru ekozesebwa okulaga obulongoofu n'obutuukirivu era eno y'ensonga lwaki abaayiiya ebyambalo by'abagole baakola ekyambalo eky'abagole abakyala mu langi eno nga kitegeeza nti omuwala oyo oba omukyala muteefu era talabanga ku musajja yenna sinnaku zino era alina emikisa era n'ebifaananyi naddala eby'eddiini bingi bikubibwa nga biri mu langi njeru nga biraga Yesu nga ali mu ggulu nga basiizeeyo langi enjeru. Wabula langi endala ezirina amakulu ameekusifu ze langi eya pinki ne bbululu zino nga zikozesebwa nnyo mu kujagulizaako abakyala ab'embuto. Langi eya pinki ekozesebwa n'okwambalibwa nga omwana agenda okuzaalibwa muwala ate eya bbululu ekozesebwa nga omwana agenda okuzaalibwa mulenzi. Naye nga tetwagala nnyo kuva ku mulamwa ekibuuzo kyaffe lwaki abagagga bambala nnyo ebyeru? Wano mu Uganda abagagga bangi ab'amannya beegumbulidde omuze ogw'okwefaanaanyiriza okwambala ng'ennyange oba nga paapa ebyambalo ebyeru. Okusinziira ku mukutu ogwa cleancult.com, ezimu ku nsonga lwaki abantu basoosowaza n'okwambala ennyo ebyeru omuli n'abagagga kwe kubanga nga eyoleka kale neeyoleka emirembe, obuyonjo, obutuukirivu, essuubi, obulongoofu, ekisa n'ebirala. Mu bantu abeegumbulidde okwesala ebyeru mwe muli Gen. Museveni n'abalala. Ono ne munnange atera kwesala saati ye ennene ennyo kumpi eyagala okukoma ku maviivi gy'agamba nti azigula mu Uganda, esaati zino azigula mu Uganda bw'agamba Gen. Museveni, naye nga esaati enjeru alina eziwererako ddala. Bwe tugenda ku Sululu Pareria era nga mukwano gwa Gen. Museveni nnyo naddala mu by'obugagga. Munnange mu kusooka abalabi baalowooza nti Naggaga Sululu Pareria ayambala ebyambalo ebyeru olw'okuba muyonjo nnyo, anti munnange yettanira nnyo essaati eza kotoni enjeru n'empale eza jjiini eza langi y'emu, byonna nga byeru. Kuno Sidiru kwagatta engatto
n'enkofiira byonna nga byeru era munnange bawanuuza nti abayindi tebaloze bitooke ebyo ebigwa nga ono yamanyi amaanyi n'ebikusike mu langi enjeru. Tukajukira mukwano gwa Gen. Museveni ku luno kwagatta n'okunyookeza obubaani mu bizinensi ze. Kate sizize yekka ekyo oba omanyi. Kaakati eyo nga tuvuddeyo muganda wange tonkubya miggo, Hamisi Kyeggundu naye ayagala nnyo okwambala essaati enjeru n'akubirako n'empale enzirugavu, byonna nga bya fiitingi. Abamulaba ne bagamba nti omusajja Ham nga w'amasaali nnyo. Patrick Bitatuule, Charles Mbire, Hamed, Drake Lubega n'abalala bonna baagala nnyo langi enjeru. Pastor Kyazze agamba nti tewali lunyiriri lugamba nti langi enjeru kabonero ka bulongoofu, wabula Katonda yageraageranya endiga ku butuukirivu nti era langi enjeru yesinga okuggyayo ebifaananyi eby'obulongoofu n'amazima. Museveni yajambala naye nga mulongoofu n'amazima. Kakati munnange ebyo yabimanyi kuba yagamba nti yagendagenda mu ggulu straight, kuba kitegeeza mulongoofu era n'amazima agalina, kyava yeesalawo ebyeru. Kakati munnange tuze ku Pastor Kyazze ono yayongeddeko nti Katonda bwe yagamba mu bayindi nti oli mweru ng'omuzira, yali ategeeza obutaba na bbala n'okutemagana, era nga kitegeeza nti tewali kiyinza kukwekebwa kubanga waba weeru kyokka, ate waba nga waddugavu kiba kyangu okukweka oba amabala okusinziira ku ddiini ey'Obusiraamu. Abaddu ba Allah bano bakubirizibwa okwambala ebyambalo bya langi enjeru ate era n'okubizingamu abafu nga bwe kyasomebwa Ibn Abbas bwe yagamba nti omubaka wa Allah, okusaasira kwa Allah n'emirembe kubeere ku ye, yagamba nti yambala engoye zo enjeru kubanga ze zisinga obulungi mu ngoye zo, era muzibikkemu abafu. Langi enjeru era ye langi esinga okwettanirwa abasajja ababeera bagenze okukola hijja nga beesuulira eminagiro egyakolebwa mu langi enjeru okusinziira ku mukutu ogwa Alwa, nga guno munnange gulaga obulogo obuli mu langi. Kale munnange langi enjeru ya mugaso mu bulogo era esobola okukiikirira langi endala yonna, era bagamba nti waliwo akakwate wakati w'abalogo ne langi enzirugavu, era bannyonnyola nti langi enzirugavu si mbi era esobola okukozesebwa mu kwekuuma n'okugoba emyoyo emibi egiba gyekiyise mu kkubo lyo.